Museveni eyetunze tetwalikiriza. Museveni tetwakusonyiye. Tetugambye tetuli kusonyiwa naye tetwakusonyiye. Apologeyo yabadde fake. That was a mockery okukwabadde kukiina bantu. Buli kiseera ky'okulonda bwe kituuka Museveni ajja n'abalimbalimba n'obusente. Abantu bewaffe abalimbi ennyo. And I'm talking about where I come from. Kubanga Abaganda petwasinga okuyamba Museveni okumuleka mu buyinza. Yata Abaganda more than 500,000 okujja mu buyinza. But the sacrifice was worth it. Kubanga yakonvinsinga bazadde baffe njagala ku endinga kufuga bbi, njagala ku endinga bubbi, njagala ku endinga kubba bululu, njagala kulekerawo okuwamba abantu. Bamuzeeyi baffe ne bagamba okay tugende. Bangi bafiirayo because it was in good faith. Museveni twamwagala nnyo, twamwelkaminga. Abaganda munange tulinga abatoolo, tuli welcoming, tuli loving, and that's the culture of all of us as Africans. Naye Museveni yatandika abantu bewaffe just like kyakoze abantu be. Bannange mbabuulira nze I'm a proud Muganda. Ne munnange twasigaza linnya. Museveni yatufuula abaslave ku ttaka lyaffe ng'akozesaayo abatonotono baba afunye. Kakati yavuddeyo bulijjo buli myaka 5 ajja n'abalimbalimba n'abawa akasente. Kati byaweddeyo byalimba naga omanyi mukyala twetondera abantu bano. Kubanga Museveni twamulabisa abadde ng'abalimbalimba ng'afunayo abakulu abo ne bajja n'agamba ekyayogedde kituufu. Paka Katonda bwe yalaba n'agamba Museveni yalimbe nnyo Abaganda n'aleegenda mu ghetto najjayo Kyagulanyi n'amugamba genda okussa abantu abo. Kati Museveni yatuuse nga talina kyabalimba n'agamba mukyala twetondera abantu bano. Nga yamaze dda n'okuseetinga ye abantu be yazze ne yeetonda. Nawulidde nti waliyo abamu abakkiriza pulojeri bannange olunuulira omuntu w'Uganda yena nga yagamba twasonyiye Museveni. Musanyuve nti tetwamusonyiye. Museveni Abaganda tebakusonyiye. Naye bababuuza naye njagala mbagambe on behalf of the Baganda tewali Muganda yasonyiye Museveni. Abo abamusonyiye tebongerera ffe. Tewali muntu wabwe gwe baawamba. Museveni asobola okuwayo abantu bonna akasente n'abagamba abamusonyiye tetwamusonyiye. Ate namwe basaba temumusonyiwa. Omuntu bw'aba ayagala okwetonda alina byakola era agenda bituukako. Naye apologeye twagirijekitinze era tubasaba namwe mugirijekitinga. Museveni bw'aba ayagala okwetondera bannange bw'oba osobezza omuntu osooka n'omuwa ekitiibwa n'omugamba kyali wange no kye nakoze kikyamu naye nsonyiwa tutambule bulungi era watakusonyiwa beera mukyamu. Museveni oba ayagala tumusonyi ate abantu baffe asumule abaana b'abasiraamu abali mu makomera, asumule abaana ba Buganda bali mu makomera, alekeraawo ye ne mutabani we okutuyigiriza olulimi lwe by force. Abantu bali mu kusengula ku ttaka alekeraawo okugoba abantu be ku ttaka. There we shall be speaking nga betwogera tulimiininga tetwagala lyakulimba. Mama Deputy President yakyogereko one of the values that we believe in kwe kugamba abantu amazima ate ne tuyimirira ku mazima ago. Namwe mbabuulira generation yaffe bwe tuba twagala tukulaakulanye tugambagane amazima kubanga gwoyogera naye si musiru. Tell people the truth and stand on it. So Museveni bw'aba byayogera abimininga first and foremost alekerawo okunyigiriza abantu, alekerawo okukola ebikolobero bye, agambe mutabani we alekerawo okuwamba abantu. Other than that tetuli bakyaliire naye si kyali waffe. I thought that is very important and I must make it very clear. Ekirala Museveni asurvivingide ku hate, akulietinga hate. Kati mutabani we afuba nnyo kubanga alaba abonyabonyeza abantu bonna bonna for a long time. Katika mbabuulire baali balimba abantu nga balowooza Museveni byappa byonna aleeta mu Western Uganda era nga lowooza abantu balowooza Western Uganda eryoke. Osanga kyaliwo Lewis nga Lewis mwana nga mwe muli bulungi nga Lewis aliyala namwe nomubonabona
assure all of you nti Museveni ebintu byakola tukimanyi tabikola in the name of Western Uganda, tukimanyi tabikola in the name of the Banyankole, era bangi bavuddeyo ne bagamba not in our name. So I want to assure all of you people in Western Uganda that Museveni and his son and his people will be accountable personally. Era njagala okuteekalekinga abantu bonna obutakiriza abo abantu abasosola n'okutwawulayawulamu. We are suffering the same. We have the same pain, and in a new Uganda we shall enjoy it equally. Now that I'm meeting you, the leaders, it is important for you to know, and most importantly to tell people who we are, what we are, what is our agenda, what is our promise. Bobi Wine yagala kwesimba oyesa abantu bakuwagira abantu bagala okuwa president naye after you are president kiki ekiddako kiki kyotusuubiza. Ladies and gentlemen, I want to tell you leaders, naba batulabe mukutu, but most importantly you leaders, njagala okubasaba, make it very clear to the people. We are not only young people that are angry. We are not only fighting to get young people there and remove old people. No, waliyo n'abantu abakulu nga balungi kubanga be batuzaala era nga bagala Uganda ennungi, ate waliyo n'abavubuka naye nga boononefu. So it is important that you explain to everybody that you meet, never understanding that we are Ugandans, abasinkana, abatuli, abateso, abaganda, abatoro, abachiga, abakonzo bonna. As Ugandans, twagala okubeera mu Uganda etweyagaza nga bwe kiri Kenya, nga bwe kiri Zambia, nga bwe kiri mu nsi ezikulaakulanye, and it is possible. So please, as leaders, make sure that comes out very, very clearly. I want you to know the Katulwana Nabalimba. The NRM regime, ye owning a radio station is on now. Ye owning a TV station is on now. Ye owning a mawili gonna. Nay, a mawili ne TV ne radio zona za fuka propaganda tools. Kulimba bantu. Never can check you. Mokandeka ke Bobi Wine. Yokozi abaganda bagenda okutunula bana babachali bange bonna not everybody is Uganda. Ekyo nekipa ne bakisula wali ne baddayo muzeeyi katugambe ki ku radio ne bagamba kati mugamba abo bakole n'abazungu bagala komyawo colonialism kubanga Bobi Wine mulaba alina abazungu eyo ne bajja mu bantu kati kikola ne bagamba kati ekirala bisiyanga ne bagenda ne batambula ku radio zonna nga bavuga okutambuza obulimba. So one of our most important missions is to open the eyes of the people, tubabulire amazima, bamanye amazima. Singa abantu banamanya amazima batwigiriza nti a person that is omusajja omu gwe tuwuliriza ennyo bamuyita Thomas Sankara no bamuyita Steve Biko yagamba the most powerful weapon in the hands of the oppressor is the brain or the mind of the oppressor. Ekyokulwanyisa ekisinga okubeera ekyamaanyi kyalina oba kyagala okubeera nakyo bakiyita bwongo bwaffe oba mayindi yaffe. Kyokweraba ku TV ne ku radio tebagalako talk shows zogera ku politics waggwanga ne political education bamusazaamu masomero. Wano mu Uganda ogenda ku TV zonna program ezisingako za Kimansulu, bwe ziba za Kimansulu za Bawemula, bwe ziba za Bawemula za church zokka. And I'm not saying churches bad, but I'm saying tebakukkiriza gwe kumanya bigenda maaso, tebagala omanye bugagga bw'otuddeko under your feet, tebagala kumanya how wealthy you are, tebagala kumanya kisobola kubeerawo singa okulemerwa bulungi. So it's important that our people are awakened, friends. It's important that our people know what we are dealing with. Ekyo banakimanya kijja tuyamba baganda bange. So create that, introduce that to them. I'm going back to what we are promising the people.
And please make this also clear. We are promising people an aid to Ghana rule. Tugamba people power, our power, which meaning amani gabantu, gemani gafe. Era amani gabantu akobe gabateka cha reflecting emotion. Betwogera biba tubichali byabantu. Betukola bibanga byaba abantu sibe bagala. Then we have no business to be in leadership. So we must focus on telling people if we kugenda mukulembeze emundu je kwe munansi ogenda kubera boss wayo. As we are now, omuntu ayine mundu ye boss.